Newspack channel kuolikiriza mbere ngate nga kuwerawo mangi genkuletedde choino okukola kimu soka olaikinge atoleka obubaka bwawo mu comment section ku mawulire gengenda okubeera nga nkuwa full figure munango olutalo lwa Nambwayo kwosa ne Suna Ben yalusuubudde yaluguze naye nga munange ali tiimu Suna Ben avuddeyo n'abeera nga ate atabukira Nambwayo tatabukidde Nambwayo yekka naye atabukidde ne Aji Kamoga okwosa n'okuba nti nate amukolimira okitegera katubere nga tukuwa akatambi kano kusaidia mubbi I never stand with you kakazigwe nakuganirawo kubanga nkumanyi nenkuwa je wakwana Suna njimanyi nenesa je wesa kusuna njimanyi watuka ngano genda mu radio no mulemerako watuka ngokumutegere walu na ku restaurant musaya no mtemere kuswana akola na duka ngofachi kumbagala muteka magombe ngakati mbimanyi nakolanga kubuka doge nakunengana kinabe sinache simanyi bana bagamba buli kimo kyogera ko mbera mbimanyi nakubulirira nako lo yakuwalula mu motoka wajukira bungi kugwa wali ku coffee plus nga nateka wo pakalasti wajjama mugurugumu nolemezaamu mugurugumu nakuvuga nekugamba ofaaki omuguno ogwalwa ku kolasi omusajja takwagala nga takwagala bannange buli lwosika kisajja kati omusajja oba yakwinako obukyayi bwe buto kati ogaseeko ekyapa kye ensi yona wagiguza ekifaananyi mbaolina olubuto lwalagawa walupamawa wano katugamba ngambo kalina olubuto lwalagawa buli kaseera kabeera mu simpase mwena mba musobola okuddayo ne mulaba interview yono muvubuka gundi Opa Fambo akakazi katwala emitwalo 2 wiiki esa ku motoka ya Opa Fambo neketeka ne ku kadi y'emmotoka akemulaba ani yagamba nti buli azala gwe bazimbira ani yagamba nti buli azala abeera mu maka mwabamu babeera babayambuliramu bweyambulizi mubumukena abantu aboyambuliramu bweyambulizi kyova olaba naawe olinga na kikolimo owumpukuma n'awakwagira bonna batunulanga ggwe abantu babeyambuliramu baba bakubasawo baabwe ku dogo dibagamba genda ofune akaswapaswampa akatulume akayiringo weyambula ekikolimo kikalekere ekirungi muzadde n'abaana ab'obulenzi watugamba olina oluto luluwa walononya simpasa bandanga atakamanyi nakamanya walona omuntu akwatera ebintu okumwogerako twalade mukazi wate tukwogerako mwami Kamoga bulandi yo nene nnyo Kamoga bulandi yo nene ebaddewo ebbanga abantu abamuyina emmando zimuzuukusa tolowooza ku bantu bintu ezizokola oyinza okuba ng'oyinayo bewadamegi mujjukire Samuna ne Walukagga Samuna yali atunda ebizigo okutuuka Nairobi ludda wa Kenya Mombasa nga ebizigo byasona zesigana okutunda osobola okunonya kati ekikolo kya Samuna nakikubula obulamu bwasiira bwe buto mwami Kamoga tolinda kutuuka mu bulamu obwo bino mbikugamba ng'omuntu akwagala osobola kino okukimala oli musajja mugagga Kamoga properties brandi nene nnyo okugiza mu nonsense bayawo bakubulira amazima mutuule bakubulira amazima kwata ekyapa kya Suna Ben okimuwenga ye Suna Ben Suna nga mulaba bwali mu buyabuya bwatyo ebintu byekyapa tamanyi process ya kyapa nabudde olyavuya bw'omuntu yagenda takukyapa oli yagenda bw'oba tamanyi process ya kyapa sirika omanyi bwe abanaku togulanga nakataza kataka weyogeza mwewadde eddembe mmwe abatalina wadde akawugiro wadde ettaka ly'omulubatu nga tolina mwewadde eddembe muli ku social media mwogera temumanyi ekigenda kuggweya temumanyi nebekitira bulandi ensonga za Nambwayo munange zo tezinaba kuba nti nate zigwa Abitex naye ayingidde mu bufumbo bwa Nambwayo kwosa ne Suna Ben ono nalabudde Kamoga nalo kamugamba nti Haji Kamoga business yo yandirugenda bw'obanga tewegendereza katukuwa katambi kano Suna Ben kakati oyo omukyala simuyisa mu maaso Nambwayo sente yazijja luddawa ezituuse okumwawuza ebintu ne Suna Ben yaliwo nnyo obulamu bwe butya n'akola ki n'atambula nnyo naye ne bazimba bonna n'azimba kye amawulire ng'afuna emitwalo 25 Suna tumuwa mu nkuuka tubawa myonizi 6-7 akuba ekivulu oyo golaba bakuba ekivulu myonizi 10 nenooleeta nowezaaza akaana noyagala otwala ebintu by'omusajja kakati nze nkubuulira n'akaana ojjula okagwa mu bulago katuge omuwone anti omukazi omutamwa otamwa omukazi gwe ng'oyagala omwana kati oyo omukazi oyo omuwala omulaba oyo simanya ani oyo Nambwayo obulamu bwabwe ekyo nkikugambidde wano ne looya
atunda amataka mulaba atunda amataka yani eyalopye Haji Kamoga Haji Kamoga mu byafaayo bye kaliya ye eyo kutunda amataka jako nga akyusiza amanya n'ateekako ne masiki kooti y'abantu yagumusalidde asobola okugenda mu kooti n'agusinga naye kooti y'abantu yatudde n'esalira omusango Nambwayi ne property master bamitani Kamoga changu nnyo gwe ngenda kuwa amagezi Nambwayi okyayina obulamu buli waliko Sire Queen bobanga Suna Ben alemezaamu kubanga ebiseera ebisinga nobona amuwangula ne mugabana ebintu ebanti nze ennyumba ogiraba omukazi nga azze nga Nambwayi aganyabo nsobola okugikuba nendeeta breakdown negikuba negisenyawo nekkawansi kakati nze omuntu okunziba kati ekyo nkikugamba nze omuntu akozesa olukujjukujja okunziba nkozesa ffenna tubifiirwa eyo emmoto ennyumba ngireeta nendeeta breakdown negikuba wansi netubifiirwa Suna muwa amagezi gemuwa ayina kulwana masajja Bannayuganda tebatya basumba kye bakoze Pastor Mondo. Zino zilaifu za TikTok maama nnyabo wabaddewo olutalo wakati wa Senga Acid kw'ossa ne Pastor Mondo. Buli omu ng'aweereza munne essaala zaabadde enkambwe ennyo, essaala zaabadde za kaamulali. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Pastor Mondo mukyala waliwa, Pastor Mondo mama waliwa, Pastor Mondo tata waliwa, Pastor Mondo lwaki tolabira abaana, Pastor Mondo wazala kimuswaga, Pastor Mondo toddanga muno otubuulirira. Ekisajja ekikulu, ekisajja ekinene, ekisajja ekiwanvu, kiringa Goliaasi, omuzimu gwa Goliaasi gugu, omuzimu gwa Goliaasi. Musajja mukulu, Goliaasi muyase, Goliaasi yaferanga abantu, naye era Dawudi yajja n'amukuba gasi akayinja akato. Pastor Mondo omubiri uyo. Eyo nduru gy'owulira emizimu gidduka. Wazala kimuswaga, akwata abakazi, eyeegaana abaana, azina abasajja, omubya omufere, atalina bwasula. Pastor Mondo abaana bo baliwa, Pastor Mondo labirirako abaana, Pastor Mondo okubaabakazi, Pastor Mondo lwaki ozina bamalaaya b'amasaali, Pastor Mondo lwaki ozina abakubuka amacafu, Pastor Mondo wafera hamutale, Pastor Mondo n'otyamuno hamutale agenda kujja kulabisa, Pastor Mondo n'otandika okuvuma hamutale. Meseji zo tuzirina Pastor Mondo, Pastor Mondo olikiteeka, Pastor Mondo omufere, Pastor Mondo tolina kasolo, Pastor Mondo amakuze, Pastor Mondo amasafu, Pastor Mondo omufere, Pastor Mondo genda wesonyiwa abantu, Pastor Mondo lwaki wazina hamudala amataku, n'omusaba sente, n'omusaba sente za kemi, n'omusaba sente z'emmere, Mulinnya lya Yesu olunaku lwa leero weebale Yesu weebale nnyo Mukama kubanga ekyo kikoze weebale nnyo Mukama kubanga kino nkisabye weebale kubanga olina ky'onnafuuza weebale Mukama nt'ofukamiza emizimu nyabiiri ebiteega amayembe okuwemula emwandu etuula in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus. In the name of Jesus. Webale Yesu kubanga ono omulokodde akamwa kalokodde embeera yo girokodde ebirowoozo byo birokodde akamwa ko kalokodde webale Yesu kubanga owangula webale Yesu kubanga ova olunaku lwa leero tagenda kuteekuwemula tagenda kupromotinga bisiyaga tagenda kupromotinga okuwaayiriza tagenda kupromotinga kumenya abantu tagenda kupromotinga kulembeza n'okubasa wansi webale Yesu
webale mukama olwa brother Richie MC Richie webale mukama kubanga omuwadde amaanyi MC Richie muw'omukisa kubanga taddewo nnaku lwa leero ekyoto ekyokusaba webale lwa honorable omwami nteeza ku lwa leero tulinye empeeta tusabye saala eno emaze okuyingira tukwebaza mukama kubanga buli abadde is a witness of God's glory is a witness of God's divine power nkwebaza kubanga ndi muwono mukama nkwebaza naye mukama nzizukira gyo nzirukidde gy'oli webale weebale Yesu kubanga nze gwe wajjirira ffe ababi wajjirira ffe aboonoonyi wajjirira ffe ababbi mukama weebale wajjirira abenzi weebale mukama naye ono omukazi afuusibwa kawanvu egyo tugikutudde leero egyo gigenze tegigenda kudda tegigenda kudda okutya tegigenda kudda intaneti kuno omukazi ono eyita asidi agamanyi gamaze okumalibwa amaanyi ebigambo biweddemu amaanyi nansa era narokoka kate nkusabye ekyoto ekyo nkimenyeewo ekyoto kino nga bwe nkiyingidde mu nsi y'omwoyo kimaze okutuka ekyo ekyoto kimaze okukutuka. Aha, Flavia Namulindwa kye yatukoze jjukira omugambo gwali gutambuzibwa ku mutimbagano nga Flavia Namulindwa mbu we yakomezebwawo mu ggwanga lyattu Uganda. Maama nga ye yasirikidde okitegeera maama yazzeemu okuweereza ebifaananyi munnange ng'azzeeyo ebweru gye baagamba nti no munnange gye baamugoba bannange omwaka guno ebigambo bigenda kubeera ng'ate bitukalira ku matama nga oli mukulabaawo munnange yoyo Flavia Namulindwa naye mumulabiranga ddala abantu b'eggomba ajja sayidi zeeyo kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala. Bano no babloga b'oku mutimbagano baba bloga ba TikTok munnange bavuddeyo ne babaako bye bannyonnyola katubeere nga tukuwa ensonga zaabwe nazo obeere ng'ate oziwuliriza bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli mu kisibo baswaba n'abali eyo mukama yeebazibwe. Kakati mu Sevenomics abantu abasinga tebakitegeera tugeraageranya mu gyensanvu mu gy'ekinaana paka kati tisaawa za leero ebintu tubikolera waneeno wa mu ggwanga Uganda. Omuntu eyagendanga mu Dubai abamu bagamba Amini yanonanga ebintu ebweru n'abituleetera saawa zino munnange ebintu byakyukamu bino n'abantu tebabibalaga. Tisaawa zino ebintu bikolebwa waneeno mu ggwanga Uganda tugezaako okubalaga enjawulo eyaliwo edda n'enjawulo eriwo kati bino tebabibalaga. Saawa zino ojja kwewuunya nga tulina edduuka bweriti eri displayinga ebintu bye tukolera ekapeeka. Waliwo security abantu beeyagala abategeera basuubula. So mwenna abali eyo tuli waneeno ggulu okubalaga biki Museveni byakoze saako ne gavumenti ya Uganda yekoze. Tugezeeko nnyo okupromoting ebintu bino ekyo kye bayita patriotism. Tambere nga mbuzaako ku Sunruth ogamba otya Mbekeka Edith tukutumiddeko Blessing Kevin tukutumiddeko Harriet Namusisi Nabirye Justin tuyina Olivia Janta ogamba otya tuyina mukwano gwaffe ayitibwa Kiberu Adija Nasozi Jamira tuyina Engineer Sebuuma ne tubeera ne Bossa Belden ate nga tetwerabidde Enoch Akandwa. Bwe tutambudde olunaku olwaleero weekumireko eno yokka tujja kubeera nga tukuwa amawulire ge tunaaba atufunye. Obeera bulungi weeraba.